Abanupu mwe muli wano. Munywe kitaba kibajjako. Obukamba baba. N'okukuba abantu okukubira abantu obwere. Wabona bakyalimu. Mumakomera naye mwebale. Father hatabukidde bana NRM Mulumbe wuno ababaka abadduse ababadde bazze okuzika omubaka omukazi n'omukyala w'omu kitundu ekyo akatambi ogenda kalaba awo mu maaso kati abakuumaddembe nabo badduse ebyaddala akatambi sooka olayikingi kati ebyaddala abadde mukambwe era nayogera ku bikolwa ebyefujjo ebikolebwa abakuumaddembe. Father abadde mukambwe nnyo era wasindiridde. Father ono yandibanga yali wa NRM kenda tegeddeko Father Mukibi wabula yakyusizza eddiiro era kati asiimye Bobwene ne bafuutu soja. Sooka olabemu katini njagala oteekawo omutima mu comment section message webanga ey'amakulu. Tubasaasira abaafuna ebisi. Bulamu bwebwo banaye bulamu buki tuwongere okusabira eggwanga. Akagwa kali twongere banaye kusaba. Bino tebiwoomya na kabululu. Katonda waffe, ala waffe, wakisa, musaasizi, Katonda waffe, muzadde. Ebyenda bakati obukulu bubagambye buli kubuli awo butufa. Na Father gwe nabeeranga naye nganjereka. Mukibikole ky'emyaka gyo. Omuntu agenda n'alimu okukola ekyaki. Kijja mu myaka gye. Webali mukwa. Omuntu agenda n'alimu okukola ekijja mu myaka gye. Twesabire tukole ekijja mu ki? Ono gutuwerekera. Malayika wa Katonda. Ngeri akoze kijja. Myaka gye. Ekyokubiri. Tutambule nga twegendereza mu bulamu bw'ensi. Singa Mukama omuntu akubuuza Abayisiraamu batera okugamba maani rahabuka. Katonda wo ng'ogenda waggulu ng'abantu bakola ki amaloboozi geza waawe yatuukira ddala bonna ne basirika. Omwami oli gwe mbagambye eyali yatayogera kyava agamba Father owaye Father nga tokyayogera Father sirika amugamba kiki n'agamba buno budde buzibu lwaki ninaanye bosi wange kati ng'ensoma yaffe bega nti Katonda ali luddawa ali muggulu kakati bw'ova ku takooti mitwalo 3 ejja fuuti mu butuufu bwe batugamba ali muggulu oba nootera okukola ki omutuuka Father ono mu fayiro ye mwalimu ebitagenda buki ng'alina okwetereza ninaanye bosi okitagedde tuzalaatandika okwetereza bannange tuleme kubeera nga Father ono kulinda ne tunaalinnya nnyonyi olwo abantu batandika otulabako mu muzigiti batandika otulabako mu kanisa batandika otulabako mu masinzo mu ekereziya. Beera ne Katonda wo buli lunaku buli kadde k'ofunye buli lunaku Omukama lwakuwa lwebaze omubeere kumpi. Nze bannange kyembajjukiza mikwano mbaagaliza obulamu obulungi. Bano bannange tubasabire mwana waffe ono akole ki nzirayo kali omutuukirivu ne bw'atamala bbanga ddene mu nsi. Okitegeera teweetaaga kumala bbanga ddene okubaako ky'okolera Katonda ky'okolera alawo ky'okolera munnaakuliraanye. Abakristo gyali mu kisiibo simanyi bannaffe babawadde kayidi naye kale bwebamwe ate mubadde namwe sibagamba mwesakuze nebwetuuka mubaweeko tuli muntu omu naye twesabire obudde bunakuyenduulu kubanga tuli bantu baki alungi noyita ku munno n'omuntu nakyamulinga owenda lyasala balansi tokubazikona hayi kentya mukamanyi bwe mpulidde evanjiri amulabyeko essomo eryo erisooka tiomukutuukirivu ne bwatamala bbanga lingi mpulira njagala Mukama ntwalire wano nga nyononyeeyo akatonotono nemekwonoona nnyo kuba gyokoma okulwa mu nsi muno oyonoona nambya atya kati n'akasemberayo ddala ffe tuli balimi gyokoma okulwa mu nnimiro gyokoguma okugumya by'olimye bw'olwa ennyo mu nnimiro olinnye
ewasembayo wakulu nnyo obulakkiriza nkujukize ejuli potential organic products nga bano bakuleetedde ekyogo ekisinga okuba nga kyamekesa wano byonna byokola ebyaddala weetagamu akasima weetagamu blessing weetagamu omukisa kati bano basobodde okuba nga ekintu bakikwasaganya ne bakikuleetera wano bakuwereko ku enamba 31 gi inboxing osokubako n'omanya ebisinga biibyo wakati awo wammanga bye bakola mu byempimpi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Aji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu tusomere ku dduwa okuweda nedda edduwa z'abaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekisinga kanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga tuli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwa ku dduwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 241 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ettaka ly'Essembabule lye mwali mutunze President Museveni ye yaliwonya. Kati kubanga TikTok ekubuuza emali y'obusiraamu gyeri kyekigijjisaawo ne bannaye abantu tebakyayina nsonyi. Kati kubanga TikTok ebuuza emali y'obusiraamu gye yalaga kati ekyo kibi nnyo era kyekigijjisaawo. Seke Mubajje kankuleke olabika naawe oyina ebibyo by'oyisaawo ngeri TikTok gyetunze ettaka ly'obuyisiraamu oddimalawo bwekiba kyekigijjisaawo n'abantu si bangu nabo si byangu. Seke Ramazani kamuleke Mubajje ayinza okunda opewa president. Siriwalira muli tompoganiza bintu byo. Boba osindise invite ngoyagala kunnomya matu tompoganira anyite muina magezi akoye dda tulina ebizibu ebitumala.